naddala mmwe bannyinaffe bwe mufumbirwa ebiseera ebisinga abantu abatera okutataaganya ssente z'awaka mubeera mmwe abakyala. Lwa nsonga bannyinaze bakyala baffe mwenna mwagala nnyo abantu beewammwe okusinga ffe we tulowooza ku beewaffe. Mwabalina muganda wange gundi bw'amala okulabirira abeewaabwe aba ayagala aweeyo ssenga. Kati ffe abasajja olw'ensonga nti nno naturally ffe abanakyalinga agenda okwekanga nga buli ddakiika alabiridde gundi tugendeko ewa ssenga gundi. Era okiraba abantu abasinze okubeera ebweru eyo essente eziva ku akawunti ne bwe zibeera fixed account zitera nnyo okugenda sayidi z'abakyala. Sigambye nti obudde bwonna naye ngambye zitera nnyo okugenda ku bakyala. Kayinza okuba nga kabanyiizizzaamu ako. Wenna we muli njagala otuule okyebuuze, mutuule awo mukwate his has. Sayidi zeeno ani yaweereza neeno ani yaweereza. Omusajja ddiro yakoma okuweereza ewaabwe n'omukyala ddiro yakoma okuweereza ewaabwe. Tufune obwenkanya. Nze nina kyenjagala era ne kyeŋŋamba abaana bange. Buli mwana alina obuvunaanyizibwa ku munne mu kyetaago, si mu byayagala. Nsuubira nti singa nva mu nsi omwana wange alina okugenda ajje munne mu kkomera oba agenda amukyalire ng'alwadde n'okumujjanjaba. Senga obusobozi aba abulina. Naye talina buvunaanyizibwa kumusasulira renti wa gy'asula. Kaakati gw'oli ne munno gwasasulira baganda bufiizi, gwa aweerera renti owegundi, buli kintu kyonna bannange kibeereko ekkomyo. Buli kintu kyonna buli omu amanyi obuvunaanyizibwa bwe bulina okubeera. Ensonga kino lwaki nkyogedde? Kuba njagala ne mu baana bange kibaappulayingemu. Bw'ona asukka ogende wa mukoddomi wo nga gwe mumalako eddembe, leeta kano, ajja kwenyuwa muli naye nga talina kyakikolera. Abeerewo ng'abikola. Naye omuntu mugambe nti ankuyambye olwaleero naye oluddako lubeera lulo, naye mulimu mu abaakikwata ne mukibeera nga yafuuka continuous debit. Gundi alina okumuwa, nina okulaga abewaffe nti nno nafumbirwa musajja mugagga, nina okuba nga nkola bwete debit. Nabagaye leero nazze kuba ku mutwe. debit togifuula standing order. Tulina okuweereza gundi. Omwami n'omukyala we mufumbiringanwa, ssente zammwe zibeera mu you are the primary family. Mwabasooka mwababiri, abasigadde ebeera additional. Ate additional tesobola kubeera continuous. Additional ebeera season, ebeera bwalumu. Gundi kyamukuttemu. Omwana fees eza third term zaaganye naye agenda ku bigezo nga munnammwe ne mumuyamba, naye si kuba nti mwamuweerera kuva ku first term second term. Maama bwe yali mu ssanyu lye yayitaani, oba ani gwe yasooka okukubira essimu? Sometimes abantu tulina okubagambako ebintu bino babeerewo nga babimanyi, bibeerewo nga biruma abantu, nga bikosa ssente z'abantu, naye nga tebaagala kubyogerako. Nenze mbibagambye mubisharingireko n'abantu abalala. Kuba munaatandika okwetwalako obuvunaanyizibwa ne mutunuulira amazima mu butuufu bw'ogatunuulira, mujja kubanga mubitegeera. Abantu abo ne bajja nga babafuukidde, bw'abanga agaanye okwetereeza, muleka akunyigireko. Bw'omuyamba gumu ogwokubiri oguddako isokke, muleke akunyigireko. Kati bye bayita disruptions. Omanyi Mukama Katonda bw'aba bw'omusaba ekirungi, akuleetera disruption. Disruption ye yejjira mu kizibu. Naye abantu abasinga baconcentratinga nnyo to solve the disruption. Disruption yeyo nebafuukira distraction.
kibaddewo kyakati kati bw'aba akunyiigidde kimanye nti kati eyo ye disruption gyakuwadde otambula ogenda ku ddaala eddala bw'onaagyesibako egenda kufuukira distraction ajja buli kaseera ayita sente z'abaana bo ku ddakiika ezo sente ze mukola zammwe n'abaawaka so si toli UN leero mugenda ku unsubscribing anfudde mugenda ku unsubscribing mwazze mubyagala kaakati atuddeawo mu ddiiro nga njogedde the uncomfortable truth nkwegayiridde ensonyiwa n'omwami bwe nvaako just have that conversation